nze Simanda Ponsiano nebaza Katonda okuntuusa okulamago kwa leero mvudde bwayise kubigere tuze ekibinja bwangi naye ntuuse Namugongo wano abantu abaaliyo basinza ababulijjo tuli wano abantu 5,000 tulina n'owoyisa kigere twebaza Katonda olw'okutuwa amaanyi kusobola okugenda okulamaga nenebaza bonna abaze Namugongo nsaba beekwasa abajulizi weekwasa abajulizi tulina otulolemu abo ogenda Namugongo tosigala nga bw'obadde kati buli muntu azibone Namugongo nsaba yebeekwasa kaloli wange Matya Mulumba abajulizi mwenna bonna bogenda Namugongo tosigala nga bw'obadde twebaza Katonda tutuusiza olwaleero ate tumusaba atuzeewo bulungi n'omwaka ogujja tujje tulamage. Makansi, Enyondo, ebyo byonna tubadde tubijjawo nga tubisigaza ku checkpoints zaffe. Okusinziira ku last year ne kakati enyi bw'amateeka comparing olaba enjawulo eriyo tetuyinza comparinga ku ssaawa zino naye nga kyetulabye nga ffe security enamba eno nnyingiko ku y'omwaka oguwedde so tuyinza ne tukomparinga essaawa zino tusuubira nti n'obumenyi bw'amateeka bujja kujja bweyongera olunaku olw'enkya oba olunaku olwali nga bwejinja bamenyera emisango etuzze nga tufuna nga bwe gibadde giyimiridde naye nga egisinga gy'abantu babuzizza ebintu abalala babbiddwako amasimu waliwo ababuziddwako ne bakyala baabwe nga bazze ne bakyala baabwe babulidde wano so n'ebyo byonna tuli mu binoonyerezaako abantu bangi babuze so tulaba tubafunye tujja kugeraageranya n'omwaka oguwedde n'essaawa zino obudde bukyali. Okutwaliza awamu deployment ziriwo okuva wali ekyali Wajjala mpaka ku side ey'Abakristaayo ne Mamule. Embeera nga bweri ekyalinze kakamu naye ng'okuggyako nti tuzze tufuna abantu abali mu kuzirika olw'embeera ng'omusana yomugulaba mungi abamu tebanywedde bulungi mazzi abalala n'enjala mweri batambudde balina enjala ebintu ng'ebyo naye eddwaliro lituli kumpi ate n'abantu okuva mu Red Cross police kakwotadde ne ambulance services ez'enjawulo mu ministry bali mu kulaba nti evacuating abantu ne bano ba scouts nabo bali mu kuyamba ne zi stretcher okugyawo abantu abo okubatwala mu kifo kye bayinza okufuniramu empewo n'okuba ku glucose ne basobola okuba nti nno badde engulu. Mu bubenyi bw'amateeka bubadde era weebuli naye nga si bungi nnyo naye ng'omugatte twakakwatayo abantu 15 nga bakuumibwa mu bitundu bya poliisi y'ekirabyo etwala era nga olunaku olw'enkya tujja bba tubasunsulamu. Waliwo abaana ababuze olunaku olwajjo omugatte 16 era ne tubafuna nga kwabo 5 be bakaddizibwa bazadde baabwe. Omu ali ku side eri y'Abakristaayo abalala 10 bakyali naffe wano ku side wano ey'Abakatuliki naye ng'okutwaliza abamu kyagenda mu maaso n'okuyingiza ennamba nnyingi ate abalala bali mu kufuluma nga tusaba abo abasigaddewo okujja nga balina amazzi agamala tunaaba tujja omwaka ogujja bajje nga beetegese okuba nti basobola okugula emmere n'okunywa ku mazzi.
basikibwa nti wano bali mugabirawo emmere so mulina okujja nga mwetegese okuba nti nomusobola okulya oba abantu abasinga bali kufuna enjala waliwo abasangiddwa n'ebintu ebitategeerekeka waliwo ge twasanze n'ebiwaya bingi n'ebibattery ng'ayagala yingira ekifo kino so nga tetumanyi kikyayagala bikozesa era oyo yakwatiddwa ali mu kubuuzibwa ebibuuzo waliwo abalala abasangiddwa n'ebisi waliwo abalala abasangiddwa nga beegula ku balamazi era nga tulina ekirowoozo nti be bano abatera okwagala obbaffe era then waliwo naabo abasongeddwamu nti no benyigidde ebikolwa ebyobubbi so yembeera eriwo kakati afande n'abatambuze bagamba nti mwasazeeko erudda olyokumpi ate mubayiseeno lwaki kibaddewo kitonda abadda mu gyabo abadda wange kyaki naye wali ekyali wajjala wabaddewo embeera eyo okuba nti tusuubira pulezidenti w'eggwanga so SFC ndoza kirabye nga balina okuba naibatinga nabo obutabeera mu traffic yemu n'abantu abamu